Audio Omulabi waffe owa KPJ Dream Goals TV bannange nateera era nkwaniriza olunaku olwaleero wano ku KPJ Dream Goals TV. Munnange nno wano tubeera tukuleetera amawulire, tetukoma ku kintu ky'olutambula, tuleeta buli kintu kyonna ekyetaagisibwa okubanga kiwulirirwa amatuugo. Era mu ebyo mwe tulina entertainment, tulinamu okukyaza bakadaama, tulinamu okukyaza abagenyi ab'enjawulo mu biti byabwe eby'enjawulo, tulinamu ebintu nga okukyaza abantu abakugu abatunda ettaka ne bakusomesa ku ttaka ne bakubuulya nti ettaka olina kugula lifaanana bwe riti. Era n'olunaku olwaleero era tulinawo omugenyi waffe, wabula nga sinabakwanjulira mugenyi ono. Munnange amannya nze Peace Omubwati 256 mitima gy'akaluba wano ku olutambula nga nzenzeka nzendukuwa nendukuwa mu butuufu bwalwo nawe n'osobola okubanga olufuna. Kyokka ate nga teweerabira programu eno ewagiddwa aba KPJ Dream Goals Consult Limited. Bano nno be bagiteekamu ssente ne bafuba okulaba nga bakuyambako okufacilitatinga osobole okubanga oleeta amawulire gennyini nga bwe gandibadde gasaanira okutuuka mu bantu ate nabo okubanga bafuna kyennyini kye bandibadde basaana okufuna. So olunaku olwaleero tukyaziza oba tufunye omugenyi waffe ow'enjawulo ajja beebuulira yaani yaali biki kiki lwaki tumuleese ye yagenda okubanga buli kimu akikubuulira. Muganda wange wasiibye otya nno? Ndi bulungi. Era mutuufu nkulaba oli bulungi. Gwe kakati munnange sooka weeyanjule osooka obulire omulabi oyo amannya gwani, oviiriddewa, oli mufumbo oba toli mufumbo, oli biki kyetwagala okumanya olunaku olwaleero? Amannya gange mpitibwa Nakagwa Alice. Ndi Munnayuganda naye nkolera Taki. Amiina. Ndoza ko mukawulidde akolera Taki. Naye nga ndi Munnayuganda. Nabasinkana nte? Kakati yes oli Munnayuganda okolera Taki, oli mufumbo oba toli mufumbo? Siri mufumbo. Toli mufumbo. Okyanoonya kasente. Okyanoonya kasente naye ate likusaidia abasajja tonoonya. Mbulamu. Okyabulamu? Nkyayagala sooka kukola. Akati gwe muganda wange gwalya wabadde alindidde. Manyi mwe mubeerawo nga muli balindirizi kati olw'okuwulidde akagambo Taki olowooza nti ekintu kyawedde dda kirabika kigaanye. Akati muganda wange omanyi wadde okolera Taki nera tukutwalira mu ttulu balina ery'abakadaama. Omanyi be bantu abakoze ekigambo kadaama lwakuba nti abantu abasinga obungi bakyonoona ne bakitta. Bo ne balowooza nti ekigambo kadaama kitegeeza mukozi ono we Saudi Arabia. But ekigambo kadaama kitegeeza omuntu omukozi oba osinziira mu nsi ki oba osinziira mu nsi ki. As long as oli mukozi obeera kadaama. Era naffe wanesaawa eno tuli bakadaama mwe kye muba muyina okumanya. Kakati muganda wange Alice munnange eno tutandika nti olwo kati tutandise ate kasita weeyogeddeko ekyo kimala tetujja kgenda nnyo mu kyamyako manyi mmwe bakadaama temwagala kwogera myaka tubamanyi ekyo kireke. Ndowooza era okiwulira nange bwe ntyo bwendi sendiseere busoogera myaka ndeka oyagala nve katale. Kakati Alice olugendo luno olw'okugenda ettaki kuba mpuliddeko ekigambo Taki olugendo luno lutandika lutya kubanga olina okubanga olina bye wali oyitamu wano e Uganda ebyakusobozesa ogenda ettaki kuba buli muntu yenna ayina ekimutwala mu nsi yonna gy'aba ayagadde okugendamu. Wagenda lwakuba nti wali oyagala, wagenda lwakuba nti wawulira Taki gyeri, kiki kyaba kitira kyatandika kitya? Kakati nagenda ne nfuna omwami not husband. Omwami ali agent. Okay. Na mpitiramu mu by'ettaki like wogenda aliyo mirimo bwegiti ne bwegiti nze nendaba nga mpitawo ng'olwo ssente Uganda zibuze sinaba kukitegeera awo enjagala awo. Embeera ye Uganda wano eyo yennyini embeera e Uganda wano enyiga yakunyiga yanyiga nnyo kituufu. Nenoonya mpolampola akasente naye ng'okanoonyeza Uganda. Nalinawo akapoloti kange ke natunda. Nga wakagulira mu kasente ka Uganda? Yes. Nenkatunda nsobola okugenda ettaki. Okay. Ate nfunemu ekisingako ekiri. Ekisingako era neebaza Mukama nti wakifuna. Amiina.
So ne tubikolako visa ne bagimpa ne ngenda Turkey ngenda wezaayo myaka 2 mukama mulungi awo sokoleke njagala manyi oli mukunvuga speed nesagala onvuge speed Uganda wano njagala tsoke togereko ko wano ku kintu kye Uganda obulamu bwe nayitamu obulamu bwe wayitamu kubanga omuntu yenna okutuuka ogenda ebweru mu butuufu oba ennyindo oginyigiriza nnyo nga n'omusayi kubanga bingi betulaba ebweru abaana bafiira ebweru abaana sente zibabula yes kati gwe kiki ekyasinga ennyo okuleetera nga walaba ennyindo waginyigiriza nnyo nogaa nedda ekiba kibe ka ngende Turkey omulimu gwenkola gwali guweddewo nali nkola mu printing nga tukolera ku Shumuk House omulimu ne gutuuka ne guggwawo nembeerako ewaka embeera n'ennyiga nekunyiga omwaka mulamba ng'olwo omulimu w'abaana mu mbeera eyo kubanga abakyala ebiseera ebisinga obungi baana nabo batusikiriza yes I'm a single mom nina omwana omu era nali mbeera n'omwana wange by then nze maama nze taata so embeera we yatabuka in fact nasookera Saudi Arabia by the way nenkolayo omwaka gumu n'emyezi nga 8 nenkomawo nafunamu obuzibuzibu kati we nakomawo ne ndowooza ekiddako kwe kumiitinga omwami oli gwe nkugambye eyanyambako kugenda Turkey nambuulira embeera zaayo sente mmeka input wammeka nga ndaba mpitawo ne tutandika obiprocessinga obuzibu ne bujjamu kaawo ne tugenda mu lockdown covid kati embeera neddamu nenyiga buto nekunyiga buto okitegeera naye ngono omwami gwokozesa agenti nga waali ali Turkey bigenda process jjukira ebisaawe baabisiba but byatuuka ne biggwawo ne bitereera mukama nanyamba ne travelinga bannange gw'omulabi waffe ali awo gwe atuddawo atulaba teweerabira programu eno ewagiddwa aba KPJ Dream Goals Consult Limited be bannaffe nno abatunda ettaka oyagala ttaka lya sente ntono oyagala ttaka lya kyapa kuba bo strict omanyi balina olugezigezi strictly bo badiringa mu ttaka lya byapa tebamanyi ttaka lya bibanja era tebamanyi na ttaka lya bibanja wawo oyimirira ng'otandika okubigobako wabula bw'obagamba nti tandika otubuulira ettaka ly'ekyapa baligobako batya yangwa muganda wange gwe jangu batuukire balina ettaka nakaseke nno baleese ettaka liri mu millions 4 ne millions 3 n'ekitundu kyokka tebalina ettaka ew'obulenzi millions 5 balina busunju millions 5 kabimbiri millions 6 gweweemukono ate nga bakyakuleetera ettaka ddingi nnyo wabula lwaki nnyimirizamu emboozi eno nti olwo njagala kulaga nga bwe batera okuba companies ne bagamba nti abantu abamu baffera abantu abamu tebasobola kukola bintu bimu kyekimu n'omukyalo naakugamba nti yo omuntu gwe yayitamu yali agent bano bemuyita ba agent bamwe bano akukolako n'akugobera ku kintu teyagenda mu company yakozesa agent so it means wakyaliyo ba agent abamu nga bambi basobola okuba nga bakukwasaganyiza ekintu kyo nga gwe bw'obadde okyetaago kikwasaganya olwo Alice tugenda mu maaso akati munange olwo kati olwo ogenda Turkey ovudde olwo kati ovudde Uganda oyingidde Turkey biki bye wayitamu Turkey kubanga Turkey eyo okusinziira bwe nnawulira abantu abamu boogedde nnyo ku nsi eyo nti akasente kayo yes mukafuna naye bw'otuuka okasindika ne Uganda akasente ako kaba katono and at the same time sente zaabwe engeri gye muyina ebintu bingi bye mwagala okukola bino nti gw'olina okwefacilitate nga there are some people that facilitate themselves nti mutuuka ku extent nga akasente akasinga obungi konna kaggwera mu sente ezo kati ogenda okwekanga akasente k'osindika eno muganda wange nga mutuufu tekalina we kagenda kukuyambira gwe wakikola otya era okikoze otya kati nze nkikoze bwe nti engeri embeera gye yanyiga ennyo e Uganda nayagala akasente kange nkateeka ennyo mu mataka kinyanguyira ate era kinyambye nnyo and I thank God for that kubanga ekirala mbeebaza nnyo aba KPJ wadde tetunatuuka waawo mbeebaza nnyo kubanga kijjaawo kuba ettaka abo kuba ogambye okateeka mu ttaka kati nze bwe nkakola nga bwe nkateekamu kiba kinyanguyira nti newe kaba kazze katono
mmanya nkakolamu ekintu ekyamagezi okainvestinga mu kintu ky'omanyi nti ojja kifunamu tekigenda kufa ne webuli baddi n'abazzukulu bonna bajja kisangawo. That is very true. Nze bwentyo kale bwenkikwasaganyaamu. Waliwo oli ye ng'ayagala kasente ke kakola nga wakateeka ku akawunti bati nze ekyo walaba nga tokigula ng'olaba tekisoboka. Kakati mukyala Alisi olwo ekyala kyensinza okulaba ennyo mu bakadaama kuba bakadaama kwe bali kuno kwali okwo naye andaba abamu bafunyemu obuzibu bw'abantu bano be basigaze ewaka ne batuuka bagamba babayambeko batetenkanyiza obbazaalisa oba obbazanyira mu ssente zaabwe gwe wakikola otya ddala gwe tewabbibwa nako tolina kye wafunamu twagala kumanya ekyo gwe wakikola otya. Nze seesiga nnyo muntu na ssente zange. Yes. Naye wemba nfunye like nti nfunye kepije kuba nkimanyi temugenda ssengukawo wano. True. Olw'obukadde 10 oba 15 oba 7. That is true. Kati wemba nga akasente nkateekayo direct wali ne mmanya kagenze ku ttaka. Awo mbeera okay. Kwegamba wagana ebintu by'okubagana n'abantu otuuka okukaba amaziga n'ogamba nedda wakiri kangende mu kampani. Kubanga abaana bangi ekyo mbirabye nnyo oli n'amulimba nga muntu we nera kuguliza ennyumba. Yes. Agenda okukomawo ng'ennyumba baamusindikiranga bifaananyi kati nze eyo embeera sisobola gituukamu. Kakati muganda wange olwo nkujjira kubanga wali ekinyusi wekizze wennyini wenneetaaga awo wennyini kukebijjaawo kubanga agambye yagula ettaka wakasente kakateeka mu ttaka tugenda kumanya essente ezo ze yateekanga mu ttaka ttaka yaligulawa ettaka yalifuna gyebiri oba tebiriiyo ekyo nakyo tugenda kuba tukifuna naye nga teweerabira muganda wange subscribinga gwe eyakatuuka obutuusi bw'oba oyagala okwongera okumanya emboozi z'abakadaamu oba oyagala okumanya emboozi zaabo aba nga bo mutuufu tebali mu ezo mbeera zammwe mu abaalemwa nga ye amanyi ki kyayagala amanyi kyasobola okugamba okusobola okuba nga naawe okifunako subscribinga busubscribings wano ku channel yaffe ya Kepija Dream Goals TV ogenda kuba ofuna buli kinyusi kyonna kye twandibadde tusobola okutuusaako wabula nga teweera nti aba Kepija Dream Goals Consult Limited be bakutuusako programs zino era ng'olunaku olwaleero programu eno eriwo ne muganda waffe Alice nga gye tuli nabo tuli naye tunyumya naye atubuulira olugendo lwe kiki ekigenda maaso mu bulamu bwe. Kakati mukwano Alice awo ennyini ekinyusa we mbadde obwedda nkyetaaga omanyi munnange ensangi ziri ezedda sijja kiteeka ku byaluno abantu bangi nnyo bakomplaininze nti basindika ssente zaabwe ne bazisindika mu makampani ne batuuka okwagala okuba nga bagula amataka ne companies ezimu ne ziba disappointinga oba bano abantu bassekinnoomu babbulooka nabo ne baba disappointinga gwe wakikola otya okusobola okulaba nga wasobola okuba nti okwasaganya ne kampani era kampani eyo ogitugambeko gwe yakuyamba etya okusobola okulaba nti osobola okusasula ssente ekyokusatu kampani eno yakusasuza etya yazikusaba mulundi gumu oba yasobola okutegeera embeera gwe ze wali oyitamu nga kadaama. Kakati twali mu December towards Christmas. December omwaka ogwo guwedde. Kati nga njagala ttaka naye ng'ate ne ssente ze nnyinawo mu butuufu tezikola ki? Tezimala. Kati mba ndi awo ku ssimu yange ndi mu byange nengwa ku Kepija era ng'ettaka. Olwo ku ssimu yo soko okwatemu awo katono ku ssimu yo wali ku ki? Nali ku TikTok. Wali ku TikTok. Kati gwe muganda wange ndaba ndowooza owulira obulungi bwa TikTok gw'olowooza nti TikTok yakwejalabya naye waliwo abagikozesa obulungi tugende mu maaso fumita emboozi. Nali ku TikTok ndaba omwami bamuyita Mr. Kimuli alanga ettaka ly'ebusunju. Gwe nno atamanyi Kimuli yoyo nno taata Fibi abasinga obungi gwe twalinga tumanyi nga taata Fibi essaawa eno gwe boogerako. Kati we mulaba mumanyi omumanyi nina emizannyo gye nze mulabamu nga mingi ngutegeera. Kati ne ntandika okukola research yange
ku ttaka lyagamba ate lye yali alanga like nga lwe luguudo lw'enjagala lwennyini lw'oyagala Hoima Road Busonjo. Yes. That very day ne mukubira nambuulira details tutunda ettaka lya ssente bweziti ne bweziti tusobola n'oddikuguza mu installments ate ng'ekyo kyensinga okwagala kasita wawulira akagambo installment anti bakadaama anti ssente z'awamu temuzibu kituufu naye ate wano wokola ng'omanyi ngenda kufuna akakadde kange nkaweeyo otuuka n'oddimalayo nga like terikumenye nannyo so nambuulira bye yambuulira nensindikayo muganda wange n'agenda ku office naye nga mugamba betegereze bantu balamu oba banasobola okukwatagana naawe bakutwale ku ttaka eryo olirabe ettuufu oba si ttuufu omanyi wobeera n'omuntu nze kati nsobola naawe just 4 hours nobeera nga olready opikinze interest mu ye oba toyagala kyokola gyekiri oba tekiriiyo kati ne musindika ku ofisi zaabwe ne bagenda ne baliraba nangamba walungi nenkwatagana nabo saanonooza nnyo like nze ku mutima gwange nafuna okukkiriza ndowooza nina malayika yange eyaŋŋamba bantu batuufu ate munnange era kino ekintu kihapeninga nnyo abamu basindika abantu gwe weesuneko nti wafuna omukisa nti oyo yali akwagaliza naawe muganda wange ali eyo naawe funa omuntu oyo akwagaliza nti naawe osobole okubaako kyofuna kasita kiba nga kiri mu mateeka oba kiri luddawo oba kiri wala naye nga kiri kwalaali kyekisinga n'obukulu otyo nze kirina kasita yajja ku ofiisi n'alabawo muli nenfuna omutima gwange ne gwongera okuguma nti omuntu nga mufere ayinza obutaba na ofiisi kyo kituufu ekirala nagoberera nnyo omutima gwange nga mpulira guŋŋamba oli ku kituufu kyokola kyekyo so ne tusasula poloti zaffe mu bitundu tuba tuli awo ne baleetayo n'ettaka eddala nenfuna interest naye wano mu kusasula ebitundutundu tebakuteeka bano ku pressure aba KPG tebakuteeka ku pressure tebammanjanga nako tebakugambanga nako nti oba bannange Alice oli kukiweereza ssente gwe alina okwekubiriza gwe alina okulowooza nti bano abantu bizinensi nabo bakola bizinensi ssente bazeetaaga kati waliwo abaana abamu abalala abatya bano abantu balinako ekintu ekyenjawulo kye bakola nti for instance nti balina bwe babateeka ne babakuŋŋaanyiriza oba just buli omu bamutuukirira mu kabokisi mwemanyi n'abalala abagulayoko ku ttaka oba gwe weemanyi wekka twemanyi batukolera group era buli mwana asasula akola payment receipt bagiteekayo eri n'olaba ssente zo z'osasudde ne banna abalala ne balaba oba waziwadde muntu wo nga yazikutwalidde for example nze nziwa brother wange aba tannaba navaawo ku ofiisi nga receipt yantuuseeko dda era awo nnyongera kuguma ngamba akasente katuuse kyekyo kwegamba bano aba KPG ekintu kino bakikwanguyiza nti ne muganda wo bw'oba wamuwadde ssente ng'ofunye obweraliikirivu nti ayinza obutazituusa weewaawo abatannaba nakusimbula kuva ku office nga receipt yo wagirabye dda nti ewayo ssente zaatuuse dda neeri ku gurupu yagenzeeyo dda naye banna abalala ne bakolakiraba nga ba witness ate ne bayongera okufuna interest okubeera nga nabo basigala basasula kituufu mwebale nnyo bambi mwebalire ddala aba KPG beebaza ekintu kino kigenda tuyamba nnyo kubanga omuntu ogula ettaka bwe liba tugeze lya $6,000,000 miliyoni ezo 6 okuzikwata awamu oba wakaterekako nga nnya ne wabaayo ekizibu kituufu ogenda okulaba omwaka nga guweddeko nga muleeta oguze na ttaka lya $6,000,000 naye kati kino kye mwatuleetera ekyokuba nti tuteekayo installments
China wachikutadde. Mukama achibabalire. Munange nnoge muganda wange alaba olwo. Tukyali wano ku KPJ Dream Gold TV nga tukutuusako n'omwana. Ono n'omwana oba muteeke mu bano omanyife wano e Uganda bw'obanga olina ettaka. Muganda wange ng'olina ettaka ery'ekyapa. Olwo oba ofuuse miliyoniya, biliyoneya. Kubanga omukazi yakugambye mu ntandikwa nti single mother. Golowooza abaana bameka abalaba omwana ono mu buto bwaliko nabo ne bawulira nga nabo baagala okufuuka kiki kyali. So nawe muganda wange teweetya osobola okufuuka landlady oba landlord singa weewaayo n'ojjamu akatima kano akatengotenga ako abasinga obungi akatengotenga kabatuusizza okuba nga mulemererwa okusobola okulaba nga mutuuka ku ekyo kyennyini kye mutuukwako. Naye nga munnange ono omwana Alice ye yeewaayo ne yeesiga kampani gye bayita mpozi ogambye kampani bagiyita batya? KPJ Dreams Consultants. KPJ Dream Goals Consult Limited. Bambi ye gye yeewaayo ye teyatunuulira linnya nti obaliriwa. Wabula yeesiga omutima gwe ne gumugamba nti gy'ogenda ky'ekintu ekituufu ky'ogenda okuba ng'ofuna. Era Alice olunaku olwaleero yasazeewo n'agamba nedda nange aba KPJ mbeetaaga nsobole okuba nga mbawa ka interview kange bannange nze kye mwankolera kintu ky'amatendo. Kati Alice tusaba kubuuza ettaka ddala kituufu gye liri oba teririiyo? Ettaka gyeriri tuufu kuba tuli ndi mu process ya kufuna kyapa kyange. Ndowooza kati wokakasiza nti ddala ettaka gyeri kubanga teri muntu ayinza fulumya kyapa ng'ettaka teririiyo. Oshegeera. Okay. So muganda wange gwe nawe ali eyandaba nawe togwamu maanyi nze kyemmanyi osobola okuba nga naawe ofuna ekyo kyennyini Alice kye yafuna oba okitegeera. So Alice gwe okusinziira ku mbeera bakadaama abamu ze bayitamu kati omanyi tugenda kubulamu buli kusaidi eri abakadaama. Kadaama atannaba kutuuka gwe ku kye watuuka okusalawo kubanga ekintu ky'okusasula ettaka, ekintu ky'okugula ettaka, ekintu ky'okwewaayo n'ogamba nti kati nsibye omutima ngenda kukola kino guba mutima. Kati gwe kadaama oyinza muwa magezi ki atannaba kutuuka ku mbeera eyo kuba waliwo eyakagendayo obugenzi naye tamanyi kyazzaako. Magezi ki kale goyinza okumuwa gwe nga gwe? Nze kyemmanyi mu bulamu ekintu ekyalibadde kisookerwako ng'onoonya obulamu obulungi kyalibadde kufuna wa wogenda kubeera kituufu n'abaana bo. Ekyo kituufu nnyo. Singa Mukama akuyamba n'ofuna ettaka. Yes. Kuba nze kati wano wendi mpira omutima gwange gwakkakkana. Naye luli nga sinnabafuna nga n'otulo tumbula tukubula nawe namala ofuna poloti zange mpulira ndi mukkakkamu nnyo kubanga okuzimbako osobola okukola ki? Okuzimba mpola. Naye kadaama yenna atannabagula ttaka teweeteeka ku pressure kwata ssente osasule mpola. Yes. Funa omuntu gwe weesiga oba tosobola kwesiga nga tasobola kwesiga kampani ofuna omuntu wo bakutwale ku ttaka eryo balirambule balirabe osobole okusasula ng'ekintu okijja ku mutima gwo. Ntobo y'omutima gwo kituufu. Nze n'ekirala kye nsimbako essira ettaka lino erisasulwa mu installments tewali muntu ayinza kuliremererwa. Ekyo kyo kituufu bw'oba nga weewaddeyo ng'ate kyoyagala okimanyi ng'ate ekintu okikozesa mutima gumu. Yes. Okitegeera. Kakati ekirala kyensaba okubuuza magezi ki goyinza okuwa kadaama ono single mother nga kuba kati gwe okusinziira bw'oyogera ogamba oli single mother. Yes. Waliwo bakadaama bamu abalemereddwa bambi nga basingle mom naye ng'awulira embeera essuubi lyonna lyonna agamba banenze sisobola mmalako nze ngula enkya ettaka nga ndi single mother nina okulabirira n'abaana yalowooza ensi yonna agenda gikuba obwa single mother. Oshegeera gwe kati oyinza muwa magezi ki? Kugenda kukola kwewaya ndowooza owulidde yakugamba akagamba aka bw'oba olina by'oyagala ebirala byonna todda mu bintu bya kkaabirira nsi yonna
genda okole weeweeyo olumoogame nti kati nze nnuubye kaŋŋende njiribe wabula ate nno omukyalo ono ekintu ekyo kyabagamba amazima amatuufu gali nti bw'oba ng'olina ettaka lyo kiba kyangu nnyo abantu okusondera ssente ne bakuzimbira ennyumba naye ate kiba kizibu nnyo abantu okusondera ssente nti bagenda kukugulira kataka muganda wange ekyo wandibadde okirowoozaako munnange nga tetunnaba kusiibula omanyika tunaatera kati okusiibula tunaatera okuwumbawumba programu yaffe eno mukwano gwange gwandaba eno KPJ Dream Goals TV nga programu eno ewagiddwa aba KPJ Dream Goals Consult Limited naawe oyina olugendo lw'oyagala okujja oyitiremu aba KPJ Dream Goals TV osobole okubabuulira kiki ky'oyitamu oyinako amagezi g'oyagala okubawa kyokka nno tetukomaoko gwe tukola zi birthday surprise tukola surprises zino ez'okusurprisinga abaagalwa bammwe tulina bano abantu amu abagala okwetondera famire zammwe oyagala kwetondera muntu wo wamusobya oyagala okututuukirira mukwana ennamba zaffe ez'essimu era ojja kuziraba nga ziyita wansi awo ku screen osobola okujja n'otwekwatako fe aba KPJ Dream Goals TV nga wamu twegattako n'aba KPJ Dream Goals Consult Limited mukwano buli kimu tusobola okikwasaganyiza ne tukituusa awo wennyini wekyetaagisibwa okutuusibwa naye nga teweerabira nti abantu aba KPJ Dream Goals Consult Limited batunda ttaka ettaka lya kyapa nakugambye gwe muganda wange balina ew'obulenzi ku millions 5 ne bw'owulira mbalanga enyanti be bateeka mu programu eno munnanga akaseera ate munenze nkikolere ki ennakaseke balinayo ettaka lya millions 4 ne millions 3.5 ate nga ttaka lya kyapa balina ebusunju millions 5 balina kabimbiri millions 6 so gwe muganda wange oba olyangu oyagala okujja okufuna ettaka osobola okujja n'otwekwatako Alice kabawe kamesagi ke akasembayo kano nno takagamba kadaama takagamba gwe ayagala kugula ttaka wabula akagamba gwe wenna ali eyo nga y'omukyala ow'ettaki omanyifa ab'ettaki twabakramingako kigambo kimu bogera kagambo my money money ogyogerako ki anyway nze kyenkubiriza abantu bonna abali eyo mujje tukole buno obulamu guno omulembe gwe tulimu kati kola yes bw'okola akasente tewali kiyinza kulema kituufu era tewali kintu kitatambula nga tulina ssente oli ne waagamba nti ettaka lya million 5 oba olaba nga muli okisobola ozitegeera mugende ku byeyo mukole n'abali e Uganda kwegamba nabo abali e Uganda abaali agadde okgenda ku byeyo nga bo bayagala akolere wane Uganda naye kati omuwa magezi ki nga yeekye yakitye gye bali abantu nga mune yeekye takikiririzaamu naye nga wane Uganda ate ali bulungi n'okusinga abaana bagenda ebweru Okay, mugende mu KPJ mugule ettaka lyabwe eddungi ate lya mazima ate lya byapa amina so muganda wange gwandaba nga tukomekereza programu yaffe amanya nze Peace Omubwati 256 akuweereza programu eno ey'olutambula naye ng'olunaku lwaleero tubadde na interview nga tulina muganda waffe Kadaama omanyife bakadaama tubeesooka mangu ate nga akugambye ekintu kimu genda bugenzi mu KPJ Dream Goals Consult Limited naawe osobole okubeera landlady oba landlord kitegeeza nti they are there to turn your dreams to reality mweraba